Murawa abalungi abagalwa mwasibye mutya yonna gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza. Mumbeja Aisha Nasolo gegange mbasasirako mu mwenna abayita mu bizibu by'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mubakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwummuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima abakaab'enganda ssaakaati n'ab'emikwano. Butereevu mantuuse okubeera nga tenkutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda n'amawanga agatwetoolodde kyenkusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde olwomu okubeera nga ate munnange missing out updates. Yes, naye nga amawulire ge tutandise nago musibyangu n'akamu n'akeddagala ebyokubeera nga ate munnange pulezidenti w'e South Sudan omukulu oyo amanyikiddwa nga Salva Kiir munnange babadde ku mukolo bw'atyo munnaye ne yeeyonoonera. Tetumanyi oba kino kivudde ku bulwadde oba kize out of fear, tetumanyi, naye nga nze nsuubira mu kusuubira kwange nti buyinza okuba obulwadde. Omanyi abantu balwala ebirwadde eby'enjawulo ate ne bibayisa mu ngeri ez'enjawulo. Kino eno bw'okuggwa mpulirizo oyinza okubeera nga naye waliwo omuntu eyali afunyeeko ku kirwadde ne kimuyisa mu mbeera eyo. So abantu abamu bavuddeyo wali ate ku mukutu naddala ogwa Facebook buli omu munnange n'ayogera bibye ku mbeera eno, naye nga ebyo munnange ate bigenze maaso eruuyi eyo. So nga ate munnange waliwo ate olutalo olukyagendera ddala wali maaso ku social media. Olutalo luli wakati wa Zari Hassan saakaate ne badblack namuyimbwa. Nno munnange olutalo luvudde ku musajja munnaye Zari Hassan gwalina essaawa eno era nga kigambibwa mbu ex ate wa badblack era nga kigambibwa omukulu oyo munange ex wa badblack era nga screenshot wogirengera yessaawa eno yali amupostinzeeko oba yali amutaddeko ne ku profile pic ye ate ya Facebook. So bannange olutalo lukyagendera ddala mu maaso ba social media in-laws buli omu ayogera kikyagamba bannange Zari wabbyesimanga ng'omusajja wa munno biki naye nga ate ekifaananyi ekyo kiraga kya dda 2016 so wayitiddewo ddala ebbanga ne waba baali beeyagalako ate munnange naani ne badblack abantu bamuvinga on so kati essaawa eno munnange Zari ate yamulina. So munnange bye bigenda maaso eruuyi eyo byonna ebinaba bigenze maaso butereevu olugambo nja kuba ate ndukutuusaako waneeno wennyini naye nga omukulu ssebo ate ex wa badblack so nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali ngenda kuba nkulekerako obutambi. Jjajja Ichuli avuddeyo bubi nnyo n'atabukira Lyton Namubiru. Lyton Namubiru ono atamumanyi ebyo bye bifaananyi bye wabula nga ate era still abantu bamumanyidde nnyo oba tumumanyidde nnyo ate ku Arthur Kayima. Abamu bagamba nti baagalana ne Arthur Kayima, abalala bagamba just ba mikwano. Kati nze nganze ekituufu kiri nti simanyi kigenda mu maaso wakati w'abano ababiri naye nga ne wetwogerera essaawa eno Arthur Kayima butereevu ali UK era nga abeera wa mukyalo ono so kati simanyi oba ba mikwano oba baagalana. Ekituufu kiri nti sigenda kusala kigambo, simanyi kikigenda mu maaso wabula nga ye jjajja Ichuli yavuddeyo bubi nnyo munnange n'amutabukira n'amutwalaganya era ng'ensonga kwe yavudde omutabukira butereevu ogenda kuba oziwulira mu katambi then otuwe comment yo wansawo ate mu comment section. Then n'oluvannyuma Lyton Namubiru avuddeyo ate munnange n'alabula n'abaako obubaka bwaweereza eri abantu mwenna abamufollowing abamwagala ennyo munnange ng'abalabula ku baffere ate abeerimbise mu mannya ge na bukodiyo ki bwe bakozesa. So ngenda kuba nkulekerako obutambi obugene maaso n'okubeera nga ate obwekkaanya comment yo ngirinze wansawo ate munnange mu comment section. Subscribe nga gwata n'abateekako akadde like nga video eno nenga ate ekisinga obukulu toseetuka. Goodbye for now. Nawulidde omuntu amambira simanyi Lyton Namubiru bampereza aka video. Lyton Namubiru sigwe muganda wa Irene Namubiru. Let me tell you this, mulanda nyawa mukazigo woli nze sirirevo yawo Bakayima boyinza oteeka mu kagalagiko siri mwabo nze tosobola kunkyaza mu nnyumba yo Lyton Namubiru. It can't happen. Siri mu bantu boyinza kuyamba mukwano madamu Bisige wankubiranga esema wankubiranga Sweden wonna ne wane Uganda ne penge ng'otukubira wayagala dobero wetabu oyogedde banga lyonna kati ate gwayagala okumanyira Lyton Namubiru wasemba ddi okwogerako ne sistawo Irene Namubiru wazza wano mu Uganda gwano watuuseeko ewammwe Makindi. Njagala ojjukire nti nze ndi mukwano gwa Niko kuva ku Standard High School ng'era ngenda ewammwe. Ebizibu bye mulina mu famire mwe bingi nnyo gotogeza
togeze ebizibu byammwe bingi mwasiba ne maama wammwe wano nga mukayanira ettaka omaze emyaka 2 tobuuzanga ku muganda wa Irene Namubiru ebizibu byate naawe wennyini e London wooli mbirina don't sigaza kamenke ko mubuuka nze tuyinza kunfuula kamenke mbuuke nyambale bulegingi tosobola you can't nze sirimu abo abantu simanyi nyambale giraafu simanyi nyambale legingi mbuuke mukwano nze sirimu bantu boyinza osituza omwana wo gwazala mba Nigeria bw'oba ng'endako big sure nti we are going to go ahead on nze isima I'm born for war nja kukuleetera obubaka bwo bulungi nnyo wooli nkubuulye n'ebisige byo bw'oba obisiize gye biraga so please woba oyagala otandika olutalo ku YouTube beera ready kubanga nze si stopping I don't be dancing nga Lyton Namubiru alowooza mbu I need to travel to London to understand embeera abantu gye bayitamu mu immigration ye London no wonder tewayitako so you have never been number one in school be basembanga abo Lyton Namubiru beebo twasomanga nga bali mu kwagala babbaasa tasobola kumanya nti I don't need to travel anywhere ensi yonna bagisimplifying eri ku Google kati you need me to travel to London ntegere bwosula mu kasonda oli musiru ebyo bigambe Kayima wafunye ensolima yebuuke nga weke yawuze egire enyenya amagumba wafunye ani atayagala stress kira bulaya ngaanyiga kati ofunye omuntu gw'osanga ng'abuuka weekwata ku kisenge waka wansi wawanika amagulu n'ogamba you are not happy you are happy buli muntu mu nsi anoonyayo muddu awulira kati oyinza ogamba olowooza kyogamba ebbanga ly'omaze Bungereza oba tetolaba abantu bannayuganda bakuyamba kuleeta Bulaaya wamaze kulinda ani gwe weetaaga nsoli neebuuke egwe egaziya ebyo nze sibisobola nze siri bwentyo please don't take mu argument yonna ojja kwekanga immigration yawezze ne Kayima bamusanzewo bamututte emikisa gifudde be in your bombo clat fucking alien teweepanka mbyotosobole mukyala ebisirani byammwe byava ku maama wammwe mwamuyisa bubi ne baganda bwe teba tewali alaba munne wanemakinde tewagenze wapadde mu wooteri nodde e Bungereza naye nga maama wo wali emakindi tewagenzeewo so munnange sigala kubikulondoola n'omwana wo mu Nigeria ne muddu awulira gwafunye ikyuli mwesonyiwe kubanze neezira kunteekako mu mboozi kale kive Bulaaya ku Sande njatandikira ku ggwe kuba nakulabye olina ennogo mbusimanyi kale omanyira ani ayiri Lyton omanyire nze gwe wali okubira nga onneegayirira nali kubidde yankubiranga ne wano e Uganda anaise isimu ikyuli omwagaza ki funa nsolima zo ebuuke egwe egire zine sirimu abo abantu bannange vidiyo eno ngikoze olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Desemba omwaka tuli mu 2022 ku ssaawa eno wenjogerera waliwo omukyala ali Munyonyo apartments ziri Munyonyo ali mu room 5 omukyala akozesa amannya gange omukyala yeeyita Lyton Namubiru akozesa amannya gange waliwo reliable source eyantuusizzaako amawulire gano neŋŋamba nti omukyalo ono esente zimulemeredde oba amazemu bbanga ki nange simanyi naye esente zimulemeredde mbu yaleese documents nga ziriko amannya Lyton Namubiru simanyi n'abalaga nti nno abeera Bulaaya nze ku ssaawa eno wenjogerera ekintu kino olunaku olwaleero ndi bweru ndi London ndi UK siri Uganda. I wish ndisobola okubeera Uganda right now but I can't. Mukazi watumva ku kipakasi kinkubye nzija nsanga abantu bangamba nti ABCD mukwano mama oba taata nanyini apartments eziri e Munyonyo. I wish singa nategedde erinnya lyazo naye apartments zo ziri Munyonyo. Omuntu oyo abadde naawe mbu okumala ebbanga yeeyita Lyton Namubiru amanya agange right now nze Lyton Namubiru era siri Uganda ndi UK. Omuntu oyo mukwate either akusasule oba osibe ebisumuzo bikanyuge mu nnyanja simanyi kyoba okola naye nga bafere bangi abantu mulekerawo okozesa amannya g'abantu oba tosobola kintu lwaki okyesibako okitegeera bannange mwegendereze waliwo ne bye nawulira ebirala nti simanyi
asa atwala abantu ebweru simanyi biki ebintu bwebityo mubeere very vigilant abafere bangi batandika okukozesa amanya g'abantu bono n'amanya g'abantu temanyi amanya abantu bagakoze batya naye gwe noova eri nojja noyagala okudraginga erinnya ly'omuntu n'otandika okufereramu bannange mubeere very very careful mwebale nnyo and have a good one.